Omuzeeyo mulaba bakutte omutitimbi gw'ensimbi y'omuwi w'omusolo n'aguwa baminisita be n'abakungu be bagende mu Singapore babatendeke engeri gye balwanyisaamu enguzi. Bakutte omusimbi gw'omuwi w'omusolo omuyitirivu ne baguwa abakungu be bagende mu Singapore babatendeke engeri gye balwanyisaamu enguzi. Naye nga be basindise bennyini be bali b'enguzi nnamba emu, era be basindise bennyini okuyiga okulwanyisa enguzi bo kennyini y'enguzi, nga n'eyabasindise kennyini ye kennyini eyabasindise y'enguzi. Abantu baffe bali buduuda ettaka lyababuutikira, tebalina yadde ayamba, tebalina yadde ssente ezibakompasetinga okufuna we balaga. Abantu baffe ekiteezi baafa, tebalina yadde we badda, baakomekera tebabakompasetinze nga babalidde z'amaanya, nga babalaga tebalina ssente. Ba intaani baakaaba ne beekalakaasa ku makubo, gavumenti n'eraga nti terina yadde ssente ezidiployinga ba intaani abo. Naye essaawa zino bakutte omutitimbe gw'ensimbi ogutokomoka baguwadde ababbi abali mu kunyagulula eggwanga, abakungu ba gavumenti, ate bagende Singapore bayige butya bwe balwanyisa enguzi. Naye nga bo kennyini abatambudde okugenda okuyiga butya bwe balwanyisa enguzi bo kennyini y'enguzi. Naye nga tujjukire nti waliwo State House Anti-Corruption Unit, ekyo kitongole ekiri mu State House kirwanyisa nguzi. Waliwo IGG Betty Kamya, ekyo nakyo ky'ekitongole kya gavumenti ekyetongodde ekiri mu ssemateeka ekirwanyisa enguzi. Naye ebyo byonna bikulaga tebirina mugaso. Kaakati lwaki babyonoonerako ensimbi y'omuwi w'omusolo? Bikolawo ki nga byo tebisobola? Nti nga n'okulwanyisa enguzi balina kulinnyira nnyonyi bagende bafune training, babatraininge butya bwe bagenda okulwanyisa enguzi eri mu Uganda. Naye nga tujjukira bulungi nnyo nti Betty Kamya yaleeta amagezi ag'okulwanyisa enguzi era n'agawa oyo kennyini omwami ono, n'agamuwa n'amugamba tukole lifestyle audit, tukwate ababba ensimbi y'omuwi w'omusolo. Omwami ono yamuddamu n'amugamba leka ababbi bange babbe, tokwata ku babbi bange, kubanga bonoobakwatako essente bagenda zitwala ebweru w'eggwanga bazifulumye Uganda. Kaakati who is fooling who? Bannayuganda tusiruwadde ekimala abasajja bano balaba. Nze sikyanyiiga bintu ki bye bakola Bannayuganda, na lwaki bakola ebintu ebyo, na lwaki batubyo tumalawo. Naffe kennyini tulina okuteekinga okunenyezebwa nga ffe bannansi tetukoze kimala kusitopinga basajja bano kola bya kisirusiru. Buli kya busiru kyonna bakikoze. Ne Bannayuganda tuli okay, we are so comfortable, tuli okay. Wadde tetulina makubo, abaana baffe okusoma gye basomera wafu, ensoma nfu, education system yavunda, health system yavunda, buli kimu kyavunda dda, but we are okay. Ensimbi y'omusolo yatokomose bagenze kuyiga butya bwe balwanyisa enguzi. Naye nga Ssaabaguzi y'ono gwe muti omukulu. Naye nga mwabo abagenze okuyiga butya bwe balwanyisa enguzi temuliimu simanya yenna Kalema oba yenna Lweyiso ali mu State House alwanyisa enguzi mu State House Anti-Corruption Unit. Taliimu. Betty Kamya yennyini akola ku nsonga ezo ez'okulwanyisa obuli w'enguzi. Taliimu. Kaakati who is fooling who? Who is fooling who? Era omulimu gwa Betty Kamya gwe gwaki? Aveewo. Omulimu gw'ako akakundi akali mu State House nti balwanyisa nguzi gwe gwaki? Guveewo. Abantu baffe bali mu kubonaabona, abantu babundikiddwa ettaka ebuduuda, teryayamba gavumenti balaga terina na ssente. Bannayuganda we mulimanya nti omuzeeyo ono talina kyabeetaaza. N'embwa emanya gye bajaagala n'edduka. Embwa tesobola kugenda gye batajaagala. Kati ffe Bannayuganda ffe embwa tumanyi we batwagala ne we batatwagala, kubanga n'embwa emanya wa gye bajaagala. Naye omuzeeyo ono takyalina kyabeetaaza. Bwe mulimanya ekyo mulisituka ne mumanya we mujja, mulisituka nga mmwe bannansi ne mumanya awatuufu wa we mulina okugwa. Nze sono muzeeyo ono sikyamunenya, naye tuwenenye nga ffe, kubanga naffe kennyini tetukoze kimala kusitopinga bikolwa bya kisirusiru omuzeeyo ono byakoze mu ggwanga Uganda ne banne. Ffe bannansi tetukoze kimala kusitopinga bikolwa bya muzeeyo ono ne banne bye bali mukola ku ggwanga Uganda. Twesuulireyo gwa Nagamba ekimala. You can imagine abantu bafudde bulambuli, tebalina yadde ayamba, bali awo simanya ab'ebigwa bitalaze bali awo tebalina kiddako,
bakutte omutitimpe gw'ensimbi baguwadde abakungu ba gavumenti buli lunaku basasulwa kyenjagala mumanye allowance na buli kimu bagende Singapore bayigwe bubatyawe balwanyisa enguzi naye nga n'ekikolwa ekyo kyennyini kye bakoze okuva mu Uganda okugenda mu basome butyawe balwanyisa enguzi olwedde ekyo kyokka nguzi ekyo kyokka ekyo kye bakoze olwedde enguzi naye nga saabaguzi saabali b'enguzi saabali b'enguzi omukulu eri agenda mukwatako era we banaavaayo nga babalaze nti no lifestyle audit yenkola gy'oyinza okuyitamu ng'olwanyisa enguzi ng'ate senkulu yagigaana awo okusoma kuba kufiiridde kyensimbi y'omuwoomusolo eba efiiridde ki kubanga sisuubira nti abantu bano basiru tebamanyi butyawe balwanyisa nguzi okuggyako okwonoona ensimbi y'omuwoomusolo munnayuganda yenna gy'oli njagala omanye gavumenti y'omuzeeyo ono teyina kyekwetaaza ate ne mu pulaani zaayo toliimera teweebalangamu n'embwa emanya gye bagyagala ffe tulimbwa bannansi bwe tulimanya bwe batwagala tulikola ekituufu